Gavumenti ng'eyita mu nkola ya Greater Kampala Metropolitan Area Urban Development Program yatandika okukola enguudo zimwasanjala eziyingira mu bitundu ebikola ebbendobendo lya Greater Kampala Metropolitan. Kati olwaleero abakulembeze okuva ku disitulikiti y'e Wakiso nga bali wamu n'abakulembeze ku Gombolola basisinkanye bannyini ttaka mu bitundu by'e Naakuwadde, Kyebando ne Bukasa nga babasaba okuwaayo ettaka lyabwe bayiseeko oluguudo lw'e Nakawuka awatali kubaliyirira nti kuba gavumenti terina nsimbi mu kiseera kino ekimu ku bibadde bikyazingamizza emirimu. Bw'otunuulira ebitundu nga kira byaffe bya Wakiso n'olwokuba bali mu kibuga era enguudo zaayo ki zaatambula okusooka ki Wakiso. So ne tugamba nti yewadde waliwo enkola nga bali bwe bagoberedde naffe Wakiso tugenda kukola ki tugoberera. Enkola eno yeeriwa mu nkola mu pirene ey'okubiri gye nabadde ennyonnyola ey'enguudo bagamba bajja kutuyambako okusuumusa enguudo zaffe zibeere ku mutindo ogwaki ogwa waggulu nga tuvudde mu ttaka naye nga ki kye twekoledde ffe nga Wakiso tweteekerawo omutango oba ne tuwa commitment nti naffe tujja kukola nga bannaffe omwenda bwe bakoze omunaana bwe bakoze era ne tuwa obweyamu ti abatudde ku nguudo zino balina obwetaavu bakooye enfuufu bakooye emipiira gyabwe egya piki n'egy'emmotoka okubanga gyonooneka n'ebyuma ebirala era beeteefuteefu okwefiiriza akataka akatono basobole okukola enki enguudo zino. Abamu ku bakulembeze ababadde mu nteeseganya zino boogeza eddoboozi limu nga basaba bannyini ttaka okukkiriza gavumenti eyise ekkubo mu ttaka lyabwe nga tebaliiriddwa olw'enkulaakulana gye ligenda okuleeta mu kitundu. Okusinziira ku lukiiko lwe tubaddemu abatuuze enkulaakulana bagisanyukidde naye ffe ng'abaludde ku kyalo kyali kyalwawo dda kubanga okusinziira ku nteekateeka eriwo n'okuliraana kwe tuliraanyemu ekibuga n'okuteekwa kiteekwa okukolera ekkubo era tuli bamativu nti naffe abakulembeze tujja kwenyigiramu kulanga tusikiriza abo bekikwatako okutuwa ekyetaagisa ekkubo likolebwe era ssaala yaffe tulabe nga tulaba ku birungi bya gavumenti. Naye ate era mbasaba tuleme kusubwa nkulaakulana eno ezze bantu bangi nnyo bagyagala naye mbadde nsaba tuleme gisubwa tubeere ng'ekyo bakama baffe abazze kye batusomesezza era kye batugambye kye bagenda okukola bakikole tulabe nga tusobola okufuna oluguudo lwa koolaasi tuwone enfuufu eri mu kitundu. Abatuuze mukkirize muweeyo akatono ako akaliwo tusobole okulaba nga naffe tufuna koolaasi nga Ssente Maloodi bwe lyayitawo ne ligenda paka Bukasa nga we bakkiriza ne bawaayo naffe ab'e Nankuwadde kano akatundu kaffe akagwa ku Bulenga mukkirize kubanga ffe ng'abakulembeze. Baabatuuze battotodde okusoomozebwa kwe babadde bayitamu olw'ekkubo lino obutakolebwa nga mu kiseera kino bagamba tebandyagadde kufiirizibwa mukisa guno nga guzze ogw'okulibakolera. Ffe twagala nnyo koolaasi kubanga enfuufu etutta Abakiso baffe bagenda okuyingira mu ekereziya n'enfuufu nyingi entebe zaffe zonna zoonoonese olw'enfuufu. Kale bwe tuba tufunye omukisa ng'ogwo tugwebaza nnyo tulabe nga ate tugufuna tuyambe okuba nti tusobola okuwona enfuufu. Ffe ng'abatuuze b'e Nankuwadde tufunye omukisa omunene nnyo ate ng'era ffe abakulembeze ebiteeso ffe tubadde nga tubitwalayo tufunye omukisa omunene nti naffe tugattiddwa ku bantu abagenda okukolerwa enguudo eza koolaasi mu Nankuwadde. Nankuwadde tubadde tuli bubi nnyo tubadde tufa enfuufu nga mpitirivu leero nga wali nga Busega akutte jjaamu nga wano mu Nankuwadde tusula bubi ebifuba tusula bubi enfuufu nga jjaamu akwata ku kkubo lyaffe lino erya Nankuwadde n'asukka naye tufunye omukisa ogwa Kampala City Council naffe otugatta kwabo okulaba nga ekkubo lyaffe erya Nankuwadde lukolwa. Singa ekkubo lino linaba likoleddwa ojja kwesiŋŋaana nga nti omuntu abanga abadde abeera mu ddowa nga talina baaguza naye banga emmotoka ziyitawo ojja kwesiŋŋaana oluusi kajjamu kayinza okukwatamu bwe kaba kakutte nti omuntu abadde atunda ebyokulya ogenda okwesiŋŋaana ng'alina baaguza then ekya
tojja kwesiŋŋaana nga ekkubo lino bina nga likoleddwa, ojja kwesiŋŋaana nga tulina lights ku makubo, kigendera kuba nga kikendeeza insecurity ku kitundu, kubanga batuga bagenda teako lights ku makubo, kigenda kuba nga kikendeeza obumenyi bw'amateeka. Oluguudo luno olw'Ennakawuka lwakutandika okukolebwa mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja 2026-2027.